Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erimu enna baganda banga basiramu namwe mikwano gy'abasiramu njagala obbagaliza Idi ennungi omwaka guno 2026 nsaba mu mawulire ge tuyinawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo olunaku olutukuvu olwa Idi yalumazeeko wamu ne bannayuganda abasiraamu abawangalira mu ggwanga erya United States of America wabula n'aweereza obubaka eri abasiraamu naddala bannankyukakyuka okwetoolola ensi yonna abali mu ggwanga erya Uganda abali mu mawanga g'Abawarabu abali ku lukalu lwa Bulaaya ne mu mawanga amalala gonna wabula ekyenjawulo yayogeddeko n'abamu ku bannayuganda era abawangalira mu ggwanga erya United States of America eno gye yagenda era nga bwe twakulaga mu kusooka nti yasisinkanye abakungu ab'enjawulo era mu ggwanga lino ne boogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezikwata ku nsonga z'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Jjukira yawangula akalulu ka 2026 nga bwe tukimanyi obulungi ennyo nga bwe nkakasa nti nze naawe tukimanyi bulungi nnyo wabula wulira olugendo lwe yagendako mu ggwanga erya United States of America wano mu ggwanga erya Uganda kimaze okukakasibwa era kitegeerekese nti lusinze kuluma era lusinze kunyigiriza ate abali mu gavumenti ba NRM ababine bibiina ebirala ebyefuula eby'opposition wabula ng'ate mumanyi bulungi nnyo wajje bigwa wenjogerera bakyagenda maaso n'okuwanda omuliro abantu nga babasajja Mivule abantu nga ba Mubaraka Munyagwa abantu nga ba David Kabanda ba Frank Gashumba naye nga bonna bw'obalaba bonna bali ku sayidi emu gye bakolera omudomo bagutunuuliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okugenda eyo nga bwe nakuwadde mu katambika olunaku olwajjo nti baatuuse n'okusindika omusajja yandibadde akola omulimu nga ambasada wa Uganda mu kitongole ky'amawanga amagatte amanyidwa nga Adonia Ayebare ye mu kifo ky'okukola omulimu gwe mu kitongole kya UN omulimu ate focus yajolekeza obwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mu kifo gye yakyadde ebibuuzo byebuuzibwa omusajja ono akola mulimu ki era agukoleraani kubanga ekitongole ky'amawanga amagatte tekiri Washington DC naye yatuuse okulinnya agende Washington DC agendeko mu kifo kye bayita Capitol Hill abeere nga afuba okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda maaso na kusisinkana bantu balala kyokka nga yagenza okugendayo ng'ono yavuddeyo dda olunaku lwajjo lwabadde lwa Idi yagiselebuletinze ne bannayuganda basangibwa sayidi eyo n'abakuŋŋaanya era n'abaako obubaka bwe yabawadde nga bw'ogenda okuwulira wabula era mu lutambi lwe lumu ngenda kuba obubaka bwe yaweereza bannayuganda ate n'ebigambo bye bamusibiridde wabula yasisinkanye bannayuganda mu ssanyu ery'ekika ekya waggulu ng'oggyeko ebigambo bye yabagambye oba entanda gye yabasibiridde ko n'abo bannayuganda entanda gye bamusibiridde bamuwadde ebyenjawulo by'oyinza okuba nga toyinza na kumanya olunaku olwaleero wabula nga tubikuleetedde obeera ogenda maaso n'okubeera nga obifuna ku lunaku lwe lumu era yasisinkanye n'abakungu ab'enjawulo okuli abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform mu diaspora ng'omukulu oyo amanyiddwa nga Dr. Daniel Kawuma yamusisinkanye bannayuganda ab'enjawulo bayongedde okumwaniriza n'okumulaga essanyu wabula mu byonna ekyasinze obukulu era n'okukola amawulire yeegasse ku famire ye mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi nga bw'omulabaawo babadde bonna era batambudde bonna n'okugenda mu kifo we baaliridde Idi mu ggwanga erya America naye ng'okusinga wabaddewo bannayuganda era ekisinga okwewuunyisa n'ekyasinze okuluma abantu abamu teyabadde na bannayuganda bokka wabaddeko abasiraamu abava mu mawanga amalala nga nabo babadde mu kifo kyekimu nga balyako Idi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu wabaddeko abantu ba bulijjo abatali basiraamu naye nga bonna ekigendererwa ekikulu ng'oggyeko okubeera nti yabadde Idi lwali olunaku lutukuvu babadde bagenderedde kulaba nga basisinkana ku mwagalo w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye teweerabira akyali mu ggwanga eryo akyagenda maaso n'okwogerezeganya n'ebikonge eby'enjawulo n'ensonga endala zonna nga bwe tugenda okugenda maaso n'okuba nga tubiraba byonna ngenda kubeera nga mbikutuusako wabula kyenyinza okukugamba okugenda kwe mu ggwanga erya America kwasinze kutiisa n'okuluma abali mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kuba njagala okutegeeza be bokka abamanyi obuzito bwa kino ekyewuunyisa ngenda kuwa ne ku bigambo bya muganda wange waggulu awo ekyewuunyisa okugenda kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bano bakutaaminga ng'okudduka naye ate be yadduseeko bo bagumu era bamativu n'okudduka kwe kyokka ate abagamba okuba nti tebamuwagira ate be basinze okunyigirizibwa kwe baayise okudduka kitegeeza bw'aba yadduse beyadduseeko bamativu n'okudduka kwe naye ate bafuuti soja bentegeeza oba bannankyukakyuka bo bamativu n'okubeera nti pulezidenti taliiwo kyokka ate abasayidi endala bo bawulira nga yandisigaddewo
olowooza bw'otunulira ebintu ebyo olaba kigenda mu comment section tubeere nga gye twesanga ku mukutu ogwa Red Zone TV kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ngenda kuwa moment yonna nga bwe yatambudde wabula kkiriza nga bulijjo tusooke tugyewo akalango kano kamu then nzije tubeere ng'ate tweyongerayo mpolampola nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna. Omukulu yavuddeyo n'ategeeza, we celebrated Eid al-Fitr with the Muslim community in Washington DC. Alhamdulillah. Tucelebratinze olunaku luno lwa Eid ne bannayuganda bannange abawangaalira mu kibuga ekimanyiddwa nga Washington DC eky'eggwanga erya United States of America. Era n'awulizika ng'agamba alhamdulillah bwe bubaka bwe yasoose ogenda maaso n'okuba ng'ateekayo naye nga bwe nkugambye nti n'ezimu ku moments endala ngenda genda maaso n'okubeera nga nzikutuusaako. Wano yabaddewo ne mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi era mu kaweefube ono baabaddeko n'obubaka bwe baawadde bannayuganda abo abasiraamu abawangaalira mu bitundu ebyo. Wabula bino byonna nga tebinnaba kubanga bibeerawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoose kuweereza message eri bannayuganda abasiraamu mu ggwanga erya Uganda n'ebweru w'eggwanga. Era obubaka buno kansooke mbukuwe nga tetunneeyongerayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri mwenna abaganda bange abasiraamu nammwe emikwano gy'abasiraamu njagala obbaagaliza Idi ennungi y'omwaka guno 2026. Nsaba ekitiibwa Allah akkirize eduwa zammwe akkirize okusiba kwammwe era mwenna abawe empeera. To all of you my Muslim brothers and sisters all over the world, I want to wish you a beautiful Eid this year 2026. May Allah accept your duas and give you reward. Tansabeni First Lady yabatolere ku salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Yes, bwe bubaka bwe yasoose okuta era n'abuweereza bannayuganda bonna abasiraamu n'emikwano gy'abannayuganda abasiraamu oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde amaze okukakasa nti ali mu ggwanga erya United States of America oluvannyuma lw'ekifaananyi kino ekyali kyakasooka okufuluma awo aba NRM ne beeyongera okugenda maaso n'okuba nga bafa. Naye njagala okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nga yabadde Eid teyabadde Eid celebrations ze zokka wabula yasisinkanye abamu ku bannayuganda bennyinza okugamba nti babadde bakola kinene nnyo okulaba nga struggle etambula mu ggwanga erya Uganda era byonna byensazeewo gena maaso n'okubeera nga nkuleetera kakati bino nga bikyagenda maaso. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeko obubaka bwe yawadde mu muzikiti era oluvannyuma lw'okuwa obubaka buno bannayuganda baamulaza essanyu ery'ekika ekya waggulu ennyo wabula kansooke nkulaga obubaka bwe yawadde mu muzikiti nga bwe nzija mbeere nga ngenda maaso n'okwongerayo. Eid Mubarak, ladies and gentlemen. Luno lunaku lwa mukisa mwebale nnyo okusiiba. Njaba kulisa ekisiibo nsabe ne Allah abawe empeera ez'okusiiba naffe tuzigabaneko kubanga manyi nti bw'obeera kumpi n'abantu abafuna ebirungi n'abafuna ebirungi. First of all, to the Muslim community here in Washington and all over the diaspora, thank you very much for holding together. You inspire me, you inspire us very much. Like Sheikh said, the Islam is indeed complete way of life. Mutwegombesa the way you hold together. Tubadao ne babinga twegomba engeri gye musabamu, engeri gye holding together, and we celebrate you. Gamuganda bange Yusuf bayogeddeko lwasoma naye ku university naye nga nze siina fujjo nga ye yewe fujjo. And I'm glad you talked about it. It's important that we fix home. Some of us are home because we want to fix home so that these children can come back home to a better country. Yes.
Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bigambo byabadde bingi naye ngenda kukuwaako ebyo byenkakasa nti byetaagisa okugenda mu maaso n'okubanga ate tumanya nakano akatambi kankakuwe nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tweyongera. Bannayuganda baamulaze essanyu eri ekika ekya waggulu ennyo oluvannyuma lw'okubeera nti babadde bamaze akabanga nga tebamulabako. Kambi kulage nzije tweyongereyo. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, ladies and gentlemen. Luno lunaku lwa mukisa, mwebale nnyo okusiiba. Njaba kulisa ekisiibo, nsabe ne Allah abawe empeera ez'okusiiba. Naffe tuzigabaneko kubanga manyi nti bw'obeera kumpi n'abantu abafuna ebirungi n'abafuna ebirungi. First of all, to the Muslim community here in Washington and all over the diaspora, thank you very much for holding together. You inspire me, you inspire us very much. Like Sheikh said, the Islam is indeed complete way of life. Mutwegombesa, the way you hold together. Tubadao nemba binga twegomba engeri gye musabamu, engeri gye holding together. And we celebrate you. Gamuganda wange Yusuf bayogeddeko twasoma naye ku university naye nga nze siina fujjo nga ye yewe fujjo. And I'm glad you talked about it. It's important that we مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'essanyu lye baamuwulirizza ng'atoola salaamu kabadde kabonera akakulaga nti nabo bambi babadde basanyufu nnyo okulaba ku pulezidenti waabwe ffe gwe tubadde tulaba buli lunaku. Kakati wanjagala okutegeeza gwampuliriza nti nabano nabo babadde ne momenti yaabwe ey'okwagala okusanyukira omukulembeze waabwe. Era bino njagadde mbikulage nga tunaba kubanga tusimbula ogenda mu nsonga endala yonna. Omukutu oli ku gwa Redzone TV bw'oba tunaba kubanga osubscribe nga kikole akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Gwe wenna amaze okubeera ng'osubscribinga kyokola kya mutawana yena mu comment section teekamu obubaka bwo ate obubaka obwo bwe tugenda okusinziirako naddala mu updates ezigenda okuba nga ziddako tujja kuba tusoma obubaka obwo mu ngeri emu oba endala tubeere ng'ate tutambula ffenna. Mukutu gwa Redzone TV Sebamulire Patrick nze mbeerawo okubeera nga nkutuusaako ensonga nga bwe zitambula naddala gwatambudde naffe ebbanga lyonna kyenjogerako kimanyi bulungi nnyo. Kati njagala kuwa bigambo bino nga tunaba kubanga tweyongerayo nabyo obeere ng'oyongera ogenda maaso n'okuba ng'obitegeera ng'ensonga bwe zityo bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula. Nga sinaba kubanga neeyongerayo nnyongera obbajjukiza omukutu gwaffe ogumanyiddwa nga Uganda 24 live. Mwongera ogenda maaso n'okuba nga mugusubscribingako kubanga channel eyo tugenda kugikozesanga nga tukuwa live updates era nga bwe tubadde nga tukikola era bwe tugenda okusigala nga tukikola. Bangi baatusaba nti ku guno omukutu tuweereyo amawulire
in a serious way. Then ku mukutu guli tubeere nga tukolerayo live kuba waliwo abatusabanga live. Tubeere nga tukolerayo live era nga tubeerako ffenna nze naawe ne mu comment section ng'ojja n'owandiika obubaka ne tubusomerawo wennyini nga ne bwoba olina kiteeso obudde obwo kiyitawo bulungi nnyo. So ekyo tukikola ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda 24 live. Kakati ate ku mukutu guno ogwa Radio TV go ne tuba nga tukuweerako ensonga mu bujjuvu bwazo nga bwe zirina okuba nga zitambula. Kakati njagala nkuwa ebigambo bya muganda wange wano amanyiddwa nga Shama Updates owa Foreign Police ku nsonga y'emu eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwenzija tubeere nga tweyongerayo kubanga information ekyali nnyingi nnyo, ebigambo bikyali bingi nnyo, nga bw'oteekako obubaka bwo era nga bw'osheyalinga kubanga ku nkomerero ngenda kubuyitaayita muwuliriza. Naye abantu bano baagala okukakasa abantu balemezzaamu mwatugamba yadduka okitegeera mwatugamba yadduka era okugenda kwe tekubakwatako okitegeera ekintu ekyo naye mutulemezzaamu mwine engeri gye mutulemezzaamu naye mukimanyi nti NRM yesinga okwagala enkyukakyuka kati tulawo vision group butulaga nti simanyi Adoni yayebale akakasizza His Excellency Kyagulanyi Dimimbu simanyi international engagement ezinabeerayo kati tubayambe tutya naye mwe bano olaba Museveni yasinga okubeera mu struggle n'okusinga ffe struggle zimuuba n'okusinga ffe nti alina n'okuleeta Adoni yayebale nti najje nga bayita mu ka new vision kaabwe bakakasenga Kyagulanyi watanatuukako ku United Nations ffe twabagambye yagenzeko ku United Nations Washington wali ekitebe kya United Nations mu Washington mulimu ekitebe kya gundi kya United Nations kati ayebale ebitali bya UN bimukwatirako wambu simanyi nsigintole wa ambassador wa Uganda mu UN yes ambassador wa Uganda mu UN tetuganye kituufu yebale nnyo era nga bwe bamutaye yebale Adonia ayebale yes ayebale tweyanziza naye twabagambyeko nti twabadde mu UN fe twabadde Washington kakati ato wa UN mumuleetera ki mugamba mubuuza ambassador wa Uganda mu Washington wa mu America mumubuuze nti ddala omusajja kituufu gyawunye gyatandise okuwunya kubanga yo pulesha ejja kubatta pulesha yo yakubatta kubanga fe ekintu kyaliko kyekyo muna Uganda nakugamba nti eno stage eno yekamalamu nkiddamu eno stage yekamalamu tunagenda okudda ku ground wano n'ekintu tukiyuya buyu yakola ki kukiteeka ku ttaka kati pressure ne frustration gye balina gye beetaddeko Museveni ekintu kino akimanyi nkiddamu Museveni akimanyi nti naye kubanga omusajja oyo oba omulabi naye kennyini gye yajja obuyinza akimanyi nti ono ali ku coronation ceremony coronation tuli mu mutikkira nga tusayininga endagaano ziri super ziri zikabisa eza 19th October 1962 American Foreign Policy eri mu kuwerokaminga musajja kubanga nkugambye nabagamba nti omusajja ono yagenda n'ekintu kye bayita legitimacy yagenda ne legitimacy kati wamala ogenda ne legitimacy omwami ono alina okudaaga adaaga awulabe ng'akola ki ng'akakasa ensi nti ye president jjukira afunye dinayo population eganye okumukkiriza bannansi baganye okumukkiriza akoze comedy yena ino okutuda diverting okutujja kalulu tumugamba mukulu akuwakabba it was a military operation akalulu tekaliyo era tugamba ni national unity platform reject the sham election awe tuli tetusobola kuvaawo mukulu abuzayo mwezi gumu gokka nkiddamu abuzayo mwezi gumu gokka ekisanja kiririgiti kigweko tetugenda kumuwa leader of opposition kiddamu munna Uganda nakugamba all Isaac Kavule teri kumuwa leader of opposition onajja kugira pressure kati yemutta Wachegera pressure yemutta mwina Adoni yebale mu UN lwacha Adoni yebale tabatadda okubawoleza nimufuna legitimacy kubanga legitimacy jetwagala ya international community United Nations kutulako mu America kutulako mu Faransa kutulako mu Ngereza that is the United Nations Security Council atolede mwatulaga ati mwayingira akabinja ke baita BRICS okitegera mwayingira BRICS ne muyingira akabinja ke baita NAM kitegeeza kintu olede ku UN kwe muli kakati ate no muntu agazacho okutulingiririza fe tunabagamba ko twabadde mu UN nedda yakugambye international fight zitandise olutalo lw'okugundye lwawali eri ku base lutandise luli international ziyeze tabu gye watambulanga nga banno balese mu nsiko ogenda obuzaabuza mbu simanyi yalwana simanyi fe abalwanyi fe abalwanyi bazungu be bakuleeta ku ntebe nkiddamu nteekawo omukono gwange oyo musajja bazungu be bamuleeta ku ntebe yensonga lwaki bamukwata eyali owokusatu ne bamukwata ne bagamba nti ye president wa Uganda kubanga ki nakugamba nti ono yali afitinga bulungi Mauli Ode yaliwo okusinza kuba possible candidate bonna abaaliwo omuntu yali standing upper arm obe yali asinga omukono omunene yoyo yensonga lwaki bakwata owokusatu ne bagamba tugenda kulwana ojje ku ntebe ebyabagamba munze simanyi abalwanyi simanyi gaali magezi gaffe musimanyi 27 guns neziwamba government teri kyogamba Al-Shabaab tebalina mundu Al-Shabaab teina mundu okuwamba government Al-Shabaab lwaki tetwewambe ya Somalia ono yalina just mundu 27 munagenda nawamba
eyo bizitole babikuleetera kulaga nti baali batabbu nnyo naye nga tebalina ba gwali mukono gw'abazungu gwe gwamuleeta ku ntebe era senga tegwalibo teyandifuze yali tasobola kufuga okyegera ekintu ekyo naye survival ye ebadde etya ebaddewo musaayi betrayal torture na buli kimu at last Katonda ono ateebaka abazungu bano babagambanga nti omusajja wankwe nga tebawulira at last nabo bennyininyini n'akola ki n'abalyamu olukwe kati bweyamaze okubalyamu olukwe ali mu kudaaga atoba engeri gy'agenda okukakasaamu bannansi nti legitimate president akase ne international community ddala bannansi bamulonda ebintu biganye tebigatta kati ono yabaviiridde n'agenda n'ebweru kumanya nga ono omusajja w'amaanyi yabaviiridde n'agenda ebweru naye akulaga nti yakyakola ki yakyavuga polisi wano e Uganda balina okumwogerako batuuze n'okusindika bipropagandist tabloid byabwe okuli ki New Vision mbukibuuza yebale mwayebale simanyi ambassador wa Uganda ku United Nations yagambye simanyi ebyo bifaananyi ba international relations za His Excellency Kyagulanyi byali mukola bya bulimba kati tukole tulya tubayambe tutya mwani yabagambye ko nti nabibuulira mmwe yabadde abinyumiza bannayuganda babitegeera obulungi abatukakasa nti Uganda eyo tesobola kukyuka ng'omukono omuzungu tannakona mu stamp era abakkiriza nti Uganda eno kati yakyuse dda oluvannyuma lw'omuzungu ono kuona mu stamp nga Museveni kye kyakutwala mu kabinja kannaamu ako kwolimu ako oli mu kabinja kannaamu oli chairman n'ate toli musanyufu olingiriza ebitakwatako Okitegera mwe butabloid bwe Uganda tubasabye ko mutu wamawulire okitegera tubasabye ko mutu wamawulire mwagaana okutuwa eby'Kongo mwabituwa eby'Kongo nti Museveni M23 Kagame ne Museveni ba M23 mwabituwa mubadenga musirise kakati mutulaganye mutwa update mufa ku bana Uganda M2faako buli Kyagulanyi ka postinga namwe kine mukajja eri ne mulaga mwakoze investigative journalism muli batabu nnyo bakulu mwetereze wamu mumule mwekakkanye mulinde ekijja nkiddamu mwetereze wamu mumule mwekakkanye mulinde ekijja mugenda kulaba tabu mugenda kulaba fire nebye mutuwangazi update ebye tebitukwatako tetwagala kumanya era tetulimanya mukole byammwe yes nkiddamu mukole ebyamwe tetwagala mmwe mwasalawo kukolaki mwasalawo kwesiriwaza kati mbere n'obusiru bwamwe ffe twasalawo tukole ziseenieni za fezi NTV feba NTV tuliyetanga weri ate nammwe ne mutuwaka kati mwongedde okulaga nti kigavumenti kyamwe kyagwadda temukyalina source z'amawulire mujja kuffe His Excellency Kyagulanyi watuwa naffe ne tuba wakati nga mufuna ebyokwogerako kitegeere kide twabagamba nti time abantu bemwanyomanga abaana b'omu ghetto abaana bemwanyomanga nti no tebalina kye bali kati ndowooza mukyali nti Uganda etambulira kufa abaana ba ghetto amawulire ffe tugabawa kyobula mujja mu defensive ffe tuba twapositinze ekintu nti yagenzeeyo ate ffe kye tupositinga kyekyo oba kituufu oba si kituufu ffe kye twagala kati mwe bye bakwatirako okutuwa ekyammwe okitegeera oba Adoniya yayogedde yeebale nga bwe bamuyita yeebale ku saidi yammwe sose peza Adoniya ebyaffe tebikukwatako kiddamu tebikukwatako oba yagenzeeyo oba teyagenzeeyo oba meeting wazibaddemu oba tewazibaddemu tebitukwatako njagala ojjukire ne Idi Amin Dada yalina ba ambassadors nga gwe ate nga bali bamaanyi n'okukola nga bakola okitegeera kiddamu Idi Amin Dada yalina ba ambassadors nga gwe ate bo nga bakola n'okukolera nga bannansi babakolerera naye ate gwe atalina kyokola mba oli awo tuwa update tukuyambe tutya nabagambye ono we yabakutte basoose nga beekazaakaza beebuzaabuza tebikola teyagenze yadduse lwaki odduka kakati opposition simanyi biki ogirekeddaani tolina kudduka olina kubeera wano ne tugamba adduse tukkiriza kala adduse tugende n'ekyo ne tubabuuza nti ffe yadduse tuli basanyufu ffe be yadduseeko ffe bafuutu sooja be tuli basanyufu nnyo be yadduseeko mwe baatadduseeko kibalumirawa ekibuzo temunna kituddamu answer mukyusiza statements endala okitegeera kati tugende naki lwaki temwetereza gavumenti yamwe lwaki terina intelligence okitegeera bulijjo mutulaga nti buli kimu muli battabu nnyo mu technology mubitegeera naye kiki kakati amawulire mugajja ku baana ba people power kiki lwaki temuleetayo ebipya can you introduce something new okitegeera muleetayo ebintu ebipya mubuulire bannansi naye kakati bye mwagala okutukakasaako nti amwe mumutambulirako mukolaki ebyo mumala biseera nkiddamu mumala biseera Donald Trump ne wanajja Donald Trump n'atugamba nti teyazze nga ffe tukimanyi nti ali mu America ate nga tukimanyi nti Uganda eri mu American foreign policy nga tukimanyi nti muli mu kabinja ka BRICS which is against the American economy mugenda kukiwulya ffe tugenda bitwala nti bituufu wadde Donald Trump yabyogedde najja n'atugamba nti Kyagulanyi sinnamulabako tannajja tujja mugamba Trump olimba just otaddewo diversion Museveni ku butamanya nti n'ogenda mu bebikompola just tujja kirwa nti ebadde diversion kati kyetubagamba kiri nti mwewummuze tetwagala mawulire gammwe temutubuulira mwekakkanye ffe tubawe mulinde time mwe mulinde sanctions zammwe NRA ekintu kye mulina okulinda kimu sanctions zammwe zitandika ddi ekyo kacyoka kye mulina okulinda nebino ebyokutuwa update abalimba teyazze simanyi biki eza update zammwe tetuzaagala nkiddamu update zammwe tetuzaagala ffe kyetulinze ekintu kimu bagenda batandika ddi bakuba sanction ekyo kyetwagala be sanction one
sanction agenda bawuja sanction ziri ezetabu no oli omuyaye wegundi byali mukugira ola abantu bano bayaye bana abantu bano bafere adda wano ne yebuzabuza nakulaga nti ebyo tebinuma biri byagenzeko biwani asirwaza mwe bannansi yes kumbe nakugamba nti bano bakola ekintu nga bagala bakujje ku mulamwa gw'ekintu bakutunuze boye bagala otunule naye gwe nakuga nti oba otegeera police zino engeri gye zitambulamu wabagenze mu America n'omanya nti tugenze kuki tugenze ku American Foreign Policy wagende Bungereza tulinayo ki tulinayo Royal Charter tulinayo Commonwealth Charter kati omanyi tulinayo gundi ne Alale Declaration of 1991 tugirina kati omanya kati bano bobongo bwabwe njagala ojjukire wali mu stage 1 batugamba nga agenze kuuga ali ku beach ali mu kulya bulamu okay netugamba okay ali ku beach kakati atera stili agawozi bade nemwe lwaki temukyusaako omusajja ono alina script eja yatambulya kunabagamba nti ono mwangu wa kumanstalinga atambulya ku script eja wetuuka mu kalulu abakimanyi nti ngenda kabba then mbatwale mu kooti ne parliament bampe legitimacy wentuuka mu kooti eri bano ngenda bakwata embadia nti balidde zironi baba ino okukola ki babeera balina zisaswa definitely balina okukola ki okukkiriza netumanya nti okugwa omuzanyi aguzanyira mu kooti era bwatyo bwakikola kati ne tujja eno kati watwaze ku international scene nga bafunye the real challenger abantu bano njaga jukire mu stage 1 batugamba nga agenze kuuga ali ku beach ne batuletera ebifaananyi nga awuga okitegeera ne batuletera ebifaananyi nga ali ku beach ne mukyala we ntuga okay kwadde nkali naye ntuga era naye muntu ng'omuntu omulala era yina okuwuga lwaki temuleka n'awugako ebyokuwuga kwe bibakwatirako wa okitegeera ekyo ne kivaawo ekyo ekibuuzi kati basumuludde bupya agaboozi naye ate gano agaboozi go gabalemye okudifendinga kubanga bagaleeta ayibo bennyini ne bajja ne bakola ki ne bagasazaamu babeera bakagaleeta nga bagasazaamu kakati bakisazizaamu ekiboozi batandise kudifendinga mbwa mata nagenda olaba nga akaana akato ogangenda kuko mama tanagenda keri kugundi abasajja bakulu mwekakkanye mutufuze emyaka ana mwekakkanye feyaffe sitwago yakatandika emyaka 7 gyokka mutufuzaana kati kyembasaba waliwo enjawulo wakati waana n'omusanvu tugenda kubalaga lo okitegera kubanga ono ye stage zonna azikolaki azitegeera naye akimanyi nti bannansi nakugamba nti foreign policy zino zezactivating a domestic policy wabula buli ezibeera ziwanika munnansi oyongera okubeera energized ye nga system ekolaki ekka kati ekintu ekyo kyali mukola kimanyi kati bannansi mwategedde kiki kyagenza okukola nti ali mu kunafuyaani bo kati ye ayagala okucounter attacking nga akuteeka mu mindset y'ekisiru tyoli agenze ku personal interest ze kati kyekiri mu mukozesa ekintu ekyo okulaga nti ebyo abalimba tebitukola ki nakugamba tayagala kulaga weakness ye okitegeera ekintu ekyo tayagala kulaga weakness ye naye nga ono musajja bana abasajja ekifaananyi kye bateekawo nakugambye inside them there lives a young girl ali frightened atidde nga ayagala mama wa mukwateko amutaase thunderstorms eziri mukola ki eziri mukuba naye nokungulu bakulaga fe tuli mpologoma tuli batabbu nnyo bakulu ebi byonna bye mubala tubitegeera tubimanyi ate nga mbakakasa twabasookayo twabakuba spiritually katuli mu bakuba mu policies nakugamba nti ono wakomerawo Uganda His Excellency Kyagulanyi wakomerawo Uganda endgame y'abano endgame akantu akawe wekakolaki wekagweramu kati bwe bali mukola ebyo nga bakubuuza bakusiriwaza just kwegumya kusika ku budde nti munnansi oleme kubeera energized nena kugambye just get energized essaawa yonna either tugenda kufuna election rerun oba tugenda kufuna ekintu kye bata domestic uprising agezatukooneko bamukola ekyagadafi nkiddamu watukonerako bagenda mukola ekyagadafi kubanga nakugaye this is the second to the last stage of this revolution omwami oyo ng'ali mu nsiko ebintu bino byonna yabikola nkiddamu ebyokubulawo yabikolanga nga abulawo osegera naye nga ali aziguni nga abazungu bano bamuyambako njagala ojjuke nti by then abaali bamuwadde amawulire yali BBC yali BBC by then yakolanga propaganda naye kakati agudde mu generation nga buli omu journalist buli mwana ayina essimu ng'ayina TV ye ate TV ye neerabibwa n'okusinga ezize kati bino ebyo byagezaako tumanipulatinga n'okutusiriwaza tebikyakola kati balina okulaga balina okwongeramu ku maanyi ne New Vision zonna zivuddeyo ba Frank Gashumba bavuddeyo ba Andrew Mwenda bavuddeyo bano ne bampuuka bonna bazze ku eno front balabe ng'ekintu bakola kibakimaliza naye ffe tubagamba nti bwe tukutte naffe musaaga tetugenda kuta nkiddamu tetugenda kuta twagala tubayiribe basajja mu ebbanga lyemutufuze yesawa tumalize akabinja ka Fasadi Democracy akabadde kasiriwazanga banna Uganda yesawa tumale to end the 40 years military rule of operation n'okubba eggwanga lyaffe abavubuka mutubye future yaffe naye ku luno tubagamba tugenda gibasikako tugenda ku luno we mukoma okutubba mutubye ebbanga ddene nga tubasirikidde basajja mwene tubasirikira naye ku luno this time round tubagamba bakulu tubalaba
tubalengera tubakenga okitegere ekintu ekyo nkiddamu tubalaba tubalengera tubakenga ku luno si byakutusiriwaza munnayuganda wenna nyongera okugamba va mu propaganda wa NRM gwali mukola mbu tebituli asimanyi tannagendayoko niwe bakuleete ne baleeta Donald Trump n'akugamba nti Kyagulanyi tannabeerako mu America eyo manya diversion Trump babeera bamukubye ekikompola ebeera diversion okitegera Iran yabeera yamukubye ewaluma n'ateekawo diversion tugitambuze Kyagulanyi ali mu America activating foreign policy ya America mu 7 ebifaananyi bino byembaleetedde mu 7 yabiriko sa Edward Lwangula Muteso wokubiri yagenda ebweru buli avaayo teri muntu asobola kukwata ntebe nga tonnasayininga ku policy era njagala nkubuulire wava mu America adda Bungereza wava Bungereza tugenda mulaba ku European Union activating colonial master oba oli owokusatu atula ku capitalist side gwe bayita France then wetumala agenda kuba tugenda kufuna the return of Kyagulanyi the return egenda kubanga si wa bulijjo eyo return tegenda kubeera ya bulijjo agenda kujja ina amaanyi nga bamutya okitegera agenda kujja bamutya nga amaanyi alina ate nga ne bannansi nafe atuwadde amnesty tusoke tuyiriwa akasajja tukakuba akatopaali katuvire okitegera ekintu ekyo ebyo so bino bye bali mu kukola nti basponsoringa simanyi NTV simanyi zi New Vision zani byonna bagenda kubyogera nina kugamba bana abantu foreign policy tebagisobola ensonga lwaki kati essaawa eno baze mu propaganda nti domestic policy abeera w'amaanyi nnyo era his excellency Kyagulanyi bali tasobola kukola bintu ebyo ng'ali wano Uganda bali tasobola bikola kubanga ki bano baali bakimanyi era baali baagalwa bamukwate bamuwambe bamuteekeyo nga bakimanyi nti senga bamukwata ne bamuteekeyo wantu wamu bamulabirako otegera niwe jibira myaka emeka binajja kuba tasobola kukola ki kubitambuza basobola okutwala ekisanja kyabwe batutege transition ey'ekiwanyi then tukole ki batuwe president nga bebe bamutuwadde naye n'abalagalo okitegera n'ayitamu kati mu kuyitamu essaawa eno kati bazzeebo mu propaganda okulaba nga bakaunta attacking information luli ffe twali mu defensive njagala ojjukire ffe twali mu defensive kati essaawa eno twabakuba kati bali mu defensive bali mu propaganda nene bipropaganda byonna bibakola balaba nti tebikola ki munnansi tasobola kubigula munnayuganda ensolo ku kizigo kweri nkiddamu ensolo ku kizigo kweri omwami oyo yayingira akabinja ka BRICS akoko sigenda kowa kukikujjukiza akabinja ka BRICS n'ennamu ke katabudde abantu bano kubanga ekintu kino it is about interest once you go against their interest babagenda kukulagako okitegera once you go against their interest babira bagenda kukulaga ki kye bali okitegera ekintu ekyo so wetwa balimba bino tango ndo ibye badaze nga abasiri wazasimanyi onajja kudduka China anadduka yemeka agenda kudduka mu America abere agenda kudduka emeka okitegera emirundi gibeera ebiri gubeera gumu America ye tasonyiwa bana abazungu tebasonyiwa weewuddisa omulundi gumu bwe guti ne balyoka bakulagala omulundi ogwo gumu gwokoze eki weewuddisiza okitegera nkiddamu weewuddisa omulundi gumu bwe guti ne bakulagala omugwo omulundi ne woba ofa tebasobola kumusonyiwa ono balina okumujja bino byonna byolaba ebigenda maaso ebigenda ewa Kagame ebigenda e South Sudan ebigenda byonna bijja kuona omusajja nkiddamu byonna bijja kuona omusajja kubanga nakuganya enemy waabwe wano mu Great Lakes region ali ogwo ye Museveni mu Africa yonna abantu bano bagala kusikayo Museveni kubanga ki yatopinga command ya Russia nga owa Iran yali atopinga command ya Russia mu Abu Ghraib nga Maduro yali atopinga command ya Russia mu Caribbean oba mu South America okitegera ne bamukola ki ne bamunonayo kati nono wano mu Great Lakes region ye threat eriwo yensonga lwaki BRICS woboji tunulidde wano mu Great Lakes region eri mu Uganda mokka ate otalo mu America kulwanagana kabinja ka BRICS nkiddamu otalo mu America kulwanagana kabinja ka BRICS akabinja ka BRICS kaliddawa gwe nonye wali source yako bagenda okasika ewali source nze simanyiwo wabula kyenkakasa nti abeerawo atera okwambala ekikofiira ekyo kyonkikakasa okitegera nkikakasa nti abeerawo yatera okwambala ekikofiira yakayingira mu nnaku z'omwezi lumu January 2025 yakayingirira kakati wetwamala nayingira akabinja kannamu which is a decolonization bloc against the British interests okitegera of 1884 1900 and 1962 okitegera ezo nazona interest yazimenya kati essaawa eno alina okwedefending alina okwewolereza kubanga akimanyi ti ebintu bino tubimanyi his excellency Kyagulanyi yagenze biiti enkuula katayagala biyingire mu bannansi yazose kubasiriwaza nti adduse amaze okubasiriwaza nti adduse ekyo kyo kyamulidde ne tumugamba mukulu tojja kubuzaabuza yagenze kukuleetera bizibu kati amutandise okumuleetera ebizibu ennyini nga Bannayuganda bwe yabisuubira era nga wetwabibala kakati atandise okujja nga akozesa butabloidi bwe akozesa bapropagandist tanagendayo tasobola kugendayo simanye ekifo ekyo amawulire gabeera public biki ani abagambye ezo ensonga omuntu omumerika ono asobola okujja n'akuba olukuŋŋaana ku City Square awo n'akuba olukuŋŋaana nenga lwakyama nenga lukubidde ku City Square mukitegera kati temutulimba
temutulimba mbu simanyi era tuwulira engagements nyingi nga bagamba mwene engagement tebakkiriza mba namawulire nabo bennyini Uganda babikola kakati bino bali mu kutusiriwaza mbu simanyi tannabeerayo simanyi awo byabadde birina okufuluma amawulire biki yabifulumiza amawulire n'abikwako n'akugamba nti ngenzeeyo kati gwate abaddeyo owakanyaki okitegeera owakanyaki okugjako namwe mwagatufunayo mu buzibu towabaddeyo kati owakanaki ono ayebale gwe mutuleetya mbaga tugegezaako kutulaga nti abuli wamu weetuli ono wa UN eri asinga e Washington mukulu ono gwe muleeta atula ku UN tatula ku American Foreign Policy etambula yokka for God and my country Uganda. Yes, webale kubanga kuoli mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga subscribinga chikole tuberenga tutambula fenna ngera bulijjo ngenda kuyitako mu comment section sobola kubanga nsoma ku bubaka bwa mmwe ku nsonga ezenjawulo ate obubaka obwo bwe muba mutaddeyo gwatanaba kubanga otekayo kirira wansaawo mu comment section tekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tuba tukutuusizaako ate tuberenga tutambula fenna Red Zone TV aboti tugenda maaso n'okubanga tukutusako updates ez'okumuka kati bataddeko obubaka bwammwe ku mukutu guno mbeebaza kubanga mujja mu comment section at least embaako obubaka bwe muteeka era bwonna bwatuuse twabusomye wabula ngenda kuyitaayitako at least nsoma amannya nga bwe tugenda maaso n'okubanga tweyongeremu updates eziddakaawo ngenda kuba nsoma obubaka obulala wuliriza Joel Kisitu webali kubanga kwoli message yatuuse twagirabe bulungi nnyo Kagame USA bamuyita Kagame asinzira USA agamba mwe bali kutuweereza nawe bali kubanga obeerako Margaret Najemba nga bulijjo webali kubanga nawe ogoberera message yatuuse bulungi nnyo Kenjingo Esther agamba webali kutuweereza nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse Jessica Katz nawe bali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo mukuto gwa Red Zone TV olwamise katushabe Diana nawe message yatuuse awe bali kubanga ogoberera Kalira Joseph nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse bano n'agamba Mukulu Patrick I appreciate your updates and the way you bring other comrades like Shama n'ebirala naye erinnya siritegeera kuliko bano bamuyise Namponye Immaculate nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwo bwatuuse Geoffrey Watiekere nawe bali kubanga kwoli message yatuuse Violet Namutosi nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse Sebex message yatuuse bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse bulungi nnyo bano bamuyise Antan message nawe yatuuse bali kubanga kwoli Jack Morning we bali kubanga kwoli message yatuuse David Tai we bali kubanga kwoli message yatuuse Mifumbi Angel message yatuuse bali kubanga kwoli bano bamuyise Dembe Julius nawe bali kubanga kwoli nga bulijjo message yatuuse Nakazi Bayola nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse bano bamuyise King Louis nga bulijjo King Louis webale kubanga kwoli message yatuuse King Louis wansabe namba yange nenjikuteerako awo naye simanyi oba tewagiraba bulabi enamba yange ya WhatsApp eri ku profile y'omukutu guno eri 0756 081795 ate nga kuliko ne email naye nga namba y'essimu weeri awo egamba reach us on WhatsApp ye namba yange eyo gyolaba ku profile ey'omukutu guno kwennyini era oba wakagugula ye namba esooka waggulu awo so kakati enamba eyo weeri awo osobola okugiraba muganda wange King Louis wali wansaba enamba naye ndowooza ojja kugendayo ogibeere ng'ogichekingako Semanda Isa webali kubanga naye kwoli message yatuuse Amayo Douglas nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse Kasimu Batuka message yatuuse bali kubanga kwoli muzukulu wa Lwoma Kalyesuubula Pius webali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo Kalyesuubula Pius omwana w'endiga nomise Namala Felicite webali kubanga ogoberera message yatuuse Nisima Christine webali kubanga kwoli message yatuuse Koni Naluoga nga bulijjo message yatuuse Ira webali kubanga kwoli Lwakitura Zone message yatuuse Lwakitura Zone bali kubanga kwoli Beneath nga bulijjo mwanyina zo bali kubanga gyoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ombuzeeko naye kansubire nga oli bulungi nnyo Musitwa Muhammad bali kubanga ogoberera ono bamuyise Abira bwa Prose bali kubanga nawe kwoli message yatuuse bulungi nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV ono bamuyise ani Mire Nasiwa Nandera Asha Immaculate Linda bali kubanga kwoli Jessica message yatuuse bamuyise John Makanika bali kubanga kwoli nagamba Museveni must go no bamuyise Nabaka Silvia bali kubanga nayo kwoli message yatuuse no bamuyise Esther Brunstein message yatuuse bulungi bali kubanga kwoli Edina
Edina Kiza nga bulijjo message yatuuse ono bamuyise Kizito Alex message yatuuse bulungi nnyo bali kubanga kwoli Buyinza Gerard message yatuuse message yatuuse bulungi bali kubanga kwoli Rahima Su nabo bali kubanga kwoli Lawrence Miro message yatuuse Amperire Tronira message yatuuse bali kubanga kwoli ono bamuyisani Joel Kisitu nga bulijjo bali kubanga kwoli Babire Mary bali kubanga nayo kwoli Margaret Najemba n'abalala mwenna abataddeko obubaka bwammwe ku mukutu ogwa Red Zone TV bwatuuse bulungi nnyo mwebale kubeera nga mugoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV tukyagenda maaso n'okubeera nga ate tubaweereza mu ngeri emu oba endala era nga bulijjo nga tutera okuba nga tubagamba updates zonna mugenda kubeera nga muzifuna so kati gwe atannaba kubanga osubscribinga ku channel eno kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko pata kadeka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna obeere nga tomisinga naddala ng'okutte ku kade genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga era zeezimu tubeere nga tutambula ffenna nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp